الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادين يا اعتقاف ngabweri nti eri ku musajja n'omukyala naye bw'ati atuula i'tiqaf eri abamanyi bonna. Abamanyi bonna be bakyegattako nti omukyala naye atuula mu muzikiti nga omusajja. Okujjako Imaamu Abu Hanifa rahimahullah yagamba omukyala akkirizibwa okubeerawo ne masjid baitiha, okubeerawo n'ekifo kye oluusi waasaalira eswala ze eza bulijjo ewaka asobola okutuulangaawo n'ateekaawo i'tikaafu ye n'ebanga eryawo. N'ekituufu kye ky'abamanyi abasigadde bonna tebamwegattako Imaamu Abu Hanifa, era ng'olaba y'enkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bakyala be bajjanga mu muzikiti. Jjukira bwe yajja n'asanga enteekateeka yali yakolebwa Aisha radiyallahu anha, n'abuuza ma hadha kino ki, nga Aisha wategese wagenda okutuula i'tiqaf. Tegeeza ne bakyala be bajjanga mu muzikiti sallallahu alayhi wasallama. Kati i'tiqafu ekituufu omukyala naye waba agenda gituula alina kujja mu muzikiti. Naye waliwo obulombolombo bw'omukyala okutuula i'tiqafu ng'ekisooka okubeeranga nga afuna olukusa okuva eri bbaawe bw'aba mukyala mufumbo, oba okufuna olukusa eri oyo amulinako obuvunaanyizibwa nga taata we wabanga tannakufumbirwa. Olina okuba nti akasitaata wamukkiriza oba omuntu waliyuha yona amulinako obuvunaanyizibwa omukyala ono alina okufuna olukusa. Ekirala antamana alfitna, manyi bayongerako okubeera nti omukyala alina kikakasa ekifo kino waagera otuula i'tiqaafu kifo kitebenkevu bulungi, kifo kitebenkevu bulungi, tewaliwo mbeera ejja kumwononera ddiini ye. Nga olwaleero walillahi alhamdu osanga ebifo nga birungi biteerevu bulungi, osanga nga waliwo ekifo ky'abasajja n'ekifo eky'abakyala ekimanyikiddwa obulungi. Kati ng'omukyala ajja asobola okubeera mu mbeera ennungi ne bakyala banne we batuula, ne bakyala banne we babeera, n'esayidi endala nga y'abasajja biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Bisera bino bwe byatuukanga baddu ba Allah balungi ab'ebitiibwa, mbeera ya nabbi yakyuka mu mbeera zonna n'ayolekera eri Allah we tabaraka wa ta'ala. Bisera bino yayimalanga mu muzikiti, bakyala be n'abasenguka najja eri Allah tabaraka wa ta'ala. Edduniya n'agisenguka byonna n'abireka najja mu muzikiti kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala ku ibada ya i'tiqaf. Basahaba nabo bwe batyo ne boolekera eri Allah tabaraka wa ta'ala buli omu mu mbeera ze, ne baleka byonna ne batuuka ng'oyo ne bw'aba yeebase alowooza ku mbeera eno, ku kiro kino ekirungi ekirina obuwangazi bw'omuntu, kubanga obulungi bwakyo ibada gy'okoleddemu entini yenkanaga obuwangazi bw'omuntu. Bal n'omuntu obutabutuuka, kubanga batini nnyo abatuuka mu myaka egyo 83 n'okugenda waggulu, emyezi 1000 batini. Naye mwana wattu ab'ebitiibwa abalungi, bannyinaffe, bamaama baffe, bwe bawulira ku mbeera eno gye yalimu sallallahu alayhi wasallama, nabo beegomba kubeera nti bongera mu ibada zino. Ne batuuka mu nnaku zino oluusi bw'abeera ng'omukyala ali mu nsonga, ali mu mbeera eri ekikyala, tasaala, tasiiba, abamu amanyi na Qur'an talina kugisoma, agamba n'okutendeeza sirina kutendeeza nze nkoze ntya nange okubeera nti Allah asitula. Bannyinaffe bamaama baffe beebuusa embeera eno. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abalungi, ekituufu nti omukyala ono naye ayongeremu, talina kusaala kyekituufu bw'abeera mu mbeera eno. N'essala tajja kuziriwa, talina kusiiba, naye nga ajja kuliwa ennaku ezo z'abasiiba olukuse. N'ekituufu nti ayongeremu nnyo mu kutendeeza Allah tabaraka wa ta'ala, naye ebigambo bino azukkeko ekiro ayimirire ng'atendeeza Allah, atuule yadde mu kifo kye watendeeza ku Allah tabaraka wa ta'ala. Kituufu nti akkirizibwa okutendeeza Allah wadde ali mu mbeera eno. Kirize nnyo ebigambo ebisuuta Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illa Allah, subhanallah. Kirize nnyo ekigambo nabbi kyeyigiriza Aisha radiyallahu anha, hadithi entuufu mu Sunan Tirmidhi n'ebitabo ebirala, emugamba nga w'osuubira
nti ekiro kino mu biseera bino yitiriza nnyo Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah subhanahu wa ta'ala oli musonyi oyagala nnyo okusonyiwa abaddu bo kubanga Allah kyayagala. wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamila maylan 'azima ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. ni ayati ndala nyingi nga Allah agala tusonyiwa tayagala kubeera nti atubonereza wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. kati n'omutona ayitirize nowaba mukyala Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni sonyiwa Allah wange. byetukoze bingi ebbanga lyonna kiseera kino ne waba mukyala naye azuuke mu biseera bino ekiro kino ayitirize nnyo adhkaari ez'enjawulo kubanga omukyala naye atendereza Allah mu mbeera zonna. tolaba nabbi bwe yagamba Aisha radhiyallahu anha bwe bali bagenda mu hijjatul wida namugamba nti bwe yagenda mu hayd begenda mu nsonga zino ez'ekyala namugamba nti if'ali ma yaf'al al-hajj ghayra alla tatufi bil bayt. kyoba tokola tewetoloola Kaaba. ate byetumanya abali mu mikolo gya hijja bakola mulimu okutendeeza ennyo Allah. labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. n'ebigambo byonna ebirimu okutendeeza Allah omuntu ali mu mikolo gya hijja abiyitiriza. nabbi tiyagamba bakyala bali mu mbeera eno tembikola yabagana kwetoola Kaaba yokka. n'embeera endala nnyingi nabbi sallallahu alayhi wasallam ziyalingamu n'atagaana bakyala kubeera nti boogera ku Allah. bwe yatulagira okusoma adhkaari ez'enjawulo ogenda kwebaka ogenda kulya tiyajja mu bakyala. kati omukyala ne mu biseera bino ayitirize nnyo kutendeeza Allah tabaraka wa ta'ala. wadde tasaala tasiiba naye mu mbeera eno ayitirize nnyo atendeeze nnyo Allah. biseera birungi biseera bya bbeeyi ebizubu byonna byonna byanjula eri Allah tabaraka wa ta'ala. okusoma Qur'an ekituufu tewali bujulizi bumugaana ne batukkiriza nti aya eri eya suratul waqi'a tekwatibwako la yamassuhu illa almutahharun. ekituufu n'omukyala naye ali muhaidhu naye mutukuvu omusaayi guli oba kino ekimuvaamu kyokka kye kikyafu naye mutukuvu atendeeze Allah tabaraka wa ta'ala kubanga tukimanyi mu mbeera eno nga nabbi we yagamba nti subhanallah innal mu'mina omakuba amaala innal muslim la yanjus. omusiraamu mukkiriza takyafuwala. kakati omukyala naye mutukuvu mu mbeera wadde nga kiri ekimuvaamu kyafu naye atendeeze Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani agisome nti wali bujulizi bumugaana wabula amanyi kyebagamba okugikwatako bw'aba asomeyo ku mutima ne kirina buzibu naye ogikwatako banki bamugaana naye ng'era ekituufu tewali bujulizi bumugaana wabula ekisinga obulungi wabanga talina kyeyakwata mu mutwe asobola okufuna kyagikwasaako asobola okufuna kyayambala mu ngalo n'agikwatako n'ayitiriza nnyo ne mu biseera bino ebirungi eby'ebbeeyi by'ettamanyi guyinza okuba gwe mulundi gwaffe ogusembayo tugenda kuddamu kusangawo Ramadhani ate genda tusangawo tuyinza obutasiiba mwaka gujja nga ne tuliiwo nga bwe tumanyi abantu baffe bangi be twali nabo Ramadhani yayita ng'olwaleero tetuli nabo. kati omukyala ayitirize byonna ebyo birimu okutendeeza Allah birimu okwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala biidhinihi tabaraka wa ta'ala. waddaali mu mbeera eno barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala omudde okubeera nti atuula mu muzikiti oluvannyuma lw'essala ya Isha n'abeeramu ebbanga lyonna mu biseera bino bya Ramadhani okutuusa ku salatul fajr wamaana agenda ku mirimu gye kuba abamu ajja mu muzikiti n'ajjamuko ekiseera wamaana agenda ku byakola nadda naye abaddu bagiyita itikaafu kituufu oba si kituufu. ekigambo itikaafu eno enkola eno okusookera ddala abamu bajja mu hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu erimu Bukhari n'ebitabo ebirala bwe yajja n'agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama nafartu an a'taqifa laylatan fi al-masjid al-haram fi al-jahiliya. bali bakyali mu jahiliya nga yeeyama kubeera nti atuula ekiro kiramba n'agiyita itikaafu. nabbi n'atamugaa si itikaafu n'agiyita itikaafu. nabbi n'amugamba fa awfi binadhiri katuukiriza kiweeyama abamu ne bajjamu nti okkirizibwa ne kiba kiro kimu n'otuula n'eyitibwa itikaafu. naye nga abamu bagamba mu mbeera y'olulimi naye bw'oddayo n'otunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam enkola ye olaba nga itikaafu ye yalinga ya nnaku 10 oba nnaku 2 omwaka gwe yafiiramu yakola itikaafu. omwaka ogwasembayo Ramadhani yasembayo omwaka ogwaddako mwe yafiira
Ramadhani yasemba yatula ennaku abiri sallallahu alayhi wasallam ezisemba yo mu Ramadhani ninge bisere byonna kana yataqifu fil ashri ennaku 10 nga Aisha bwatulaga era itiqafu eyo omuddu agibeeramu okuva lwagiyingidde ekiro kino ekyabirimu olumu okutuusa banalangira Eid n'agifuluma mu bwate ennaku ezo zonna ng'alimo tavaamu okujjako ng'afunye obwetaavu genda funa kyakulya bw'aba nti kweterezaako engoye waliwo mu mbeera eyo kugamba obwetaavu obw'omuntu bweyetaaga bwe bumujjamu balaba ne bagamba n'okuba kugenda kuziika tavaamu waliwo afudde gundi afiiriddwa weno tagenda asigala kubanga ennaku zino yaziwaayo eri Allah we tabaraka wa ta'ala tagenda mu mbeera eyo okujjako ne bajjamu afiiriddwa abantu abakumpi ddala b'okulusegere omwana waafudde maama waafudde taata waafudde abatama naye omuntu oweewala tagenda asigala ku ibaada eno ebiseera bino yabiwaayo eri Allah we tabaraka wa ta'ala bal ne waba mulwadde tagenda kulambula gundi mulwadde Aisha radhiyallahu anha mu hadithi entuufu mu Bukhari ne Muslim bwe yayita akonge ewaka ng'alina ekyayagala okujjayo nakyayagala okufuna obwetaavu bw'ayagadde yababuuzanga atambula nga tasobola kufuna katebe atuule mulwadde oli otya mbeere nga ababuuza atambula bannaaye ali ati ali mu mbeera tatuulawo bwatyo yembeera kati omuntu bwatyo zino ennaku abaziwaddeyo eri Allah we tabaraka wa ta'ala bwatyo talina kimujjamu kuvaamu ngende ekola ekyo kati omuntu bw'agati ajja kubeeramu ekiro afulumemu ate emisana agende ku mulimu agenda kunoonyeza mwana muwogo oba kimuyita muwogo simanyi oba tebalya birala mu mbeera efaanako bwetyo kati ebyo ng'agenda okuvaamu ekituufu nte baitikafu eno gye twogerako yennyini nabbi sallama gye yalambula era gye yatuulanga ye sallallahu alayhi wasallama wabula eno okulinda amaze isha n'abeeremu ddala kirungi bw'abanga mutuufu alina obwetaavu okugenda okunoonya ku riziki emisana tajja asobola kubeeramu nnaku zino zonna 10 abeeremu muziki yasobola okukikola ekiro nga ajja n'abeera nga atendereza Allah tabaraka wa ta'ala mu biseera bino ebyekiro kirungi bali n'okutuula okwo okulungi okuva ku isha okutuuka ku fajiri kirungi nabitwabwe wayogera n'ekyo teyakiyita itikafu yagamba fadhalikum ribat yagamba wa intidharu as-salah ba'da as-salah fadhalikum ribat okulinda as-salah ngene as-salah wedde n'olinda endala eddako ekyo bayita ribat okwekuuma okwo ng'olize n'okulimu empeera nnyingi bakusonyiwa Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa ebyonoone ebibeeraawo نبي كبا حديث أبو هريرة يقام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات بنتو بيقول الله كسانغ لك بيونونو ناكسي تلام دارا يقرأ بنتو بساتو نيشي مكبيو يقرأ تشيئتا الرباط يشيئتا اعتقاف صلى الله عليه وسلم قالوا متو أبانتي أفامو أتناكمو يتبع اعتقاف ينجتوغر كبا اعتقاف وينوك بيرنا مدالا بسيرا بنبيونا ربي وايري الله تبارك وتعالى أفامو وابويتابو وينا تشيئتابو تشيو يقرأ chaman novaamu n'okomawo bw'obanga olinawo akaseera kano ekiro kiwaddeyo kirungi kibeera nti okituula biidhini tabaraka wa ta'ala nemwotenderezeemu Allah tabaraka wa ta'ala nakyo kirungi naye nga si itikaafu eno etunnyonnyodde ennungi nabbi gye yanywererako ebiseera byonna bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.